إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أولون جبتلابا سامكريزة تبيرين غتلابا منهج oba syllabus oba emisomo gyaffe gye tutambulirako egy'omusiraamu omupya. Omusiraamu omupya bw'amala okuyingira obusiraamu tubaako ne bye tumusomesa, kubanga obusiraamu tulina kusoma. Obusiraamu kusoma aya yasooka okukka mu Qur'an, Allah yali agamba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam asome. Era naffe ffenna nga kiragiro ffenna tulina okuba nga tusoma iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Tulina okusoma. Allah yatulagira tubeere nga tukola ki? Tusoma erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusome okusoma okumanya okugenda otugasa ku nsi kuno ne ku lunaku lw'enkomerero. Allah yagamba nti fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Nabwekityo tulina okuba nti tusoma ne tunoonya ilmu. Naam. Wano omusiraamu waba yakasiramuka, omuntu waba yakasiramuka akayingira obusiraamu, tusoma emitendera enya. Tulina emitendera ya miteeko ena gye tukola ki? Gye tusoma. Omutendera ogusooka ng'omuntu yakasiramuka alina okusoma maana la ilaha illa Allah. Abaffe la ilaha illa Allah kitegeeza ki? La ilaha illa Allah kitegeeza ki? Netusoma maana Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah kitegeeza ki? La ilaha illa Allah kitegeeza tewali asinzibwa mu butuufu akusinzibwa okujja ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tewali asinzibwa mu byonna byonna abantu abamu bye basinza. Abasinza abafu, abasinza ebibumbe, byonna byonna bifu, wabula gwe tulina okusinza ali omu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kye kigambo la ilaha illa Allah. Ne tukimunnyonnyola omusiraamu omupya ategeere nti Allah yasaanye okusinzibwa yekka mu bwomu bwe, era nga tagattibwako kintu kirala kyonna. Ne tusoma Muhammadur Rasulullah, oluvannyuma lw'okwawula Allah nti tumusinza yekka, ne tukkiriza nti Muhammad yali mubaka wa Allah. Muhammad sallallahu alayhi wasallam yali mubaka wa Allah. Allah gwe yatuma ku nsi, gwe yalonda ku nsi, n'abeera nti amuteekako obubaka. Obubaka obwo oba okutubuulira tubeere nga tusinza tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu nakkiriza n'amanya nti Muhammad mubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Era tetumusinza wabula tumukkiriza nti mubaka, era ne tumugoberera engeri gye yali akolamu ebintu bye. Kuba yali atuyigiriza tusinza tutya Allah. Allah yagamba nti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Nti muyina ekifaananyi ekirungi ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kifaananyi kirungi Allah kye yatuwa eky'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Eri oyo yenna ayagala okusinkana Allah nga Allah musiimu gyali. Amanyi oyo yenna akakasa nti waliwo olunaku lw'enkomerero lwagenda okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Alina okubeera nti alabira ku Nabbi Muhammad. Abaffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam kyova nti yali muntu nga ffe. Abaffe Nabbi Muhammad yasaalanga atya sallallahu alayhi wasallam, yawangalanga atya n'abantu be, yawasanga atya, yalyanga atya, yakolanga atya, kwegamba obulamu bwe kyakulabirako gye tuli, kubanga yali ateeka mu Qur'an, ateeka amateeka ga Allah mu nkola, yali ateeka amateeka ga Allah gali mu Qur'an mu nkola. Era Aisha radiyallahu anha we yabuuzibwa ku mpisa za Nabbi, so ila Aisha an khuluq rasulillah. Aisha bamubuuza ku mpisa za Muhammad sallallahu alayhi wasallam, n'agamba nti kana khuluquhu alquran. Empisa za Nabbi yalinga Qur'an. Oyo yenna ayagala okubeera nti akolera ku Qur'an ayina okulaba Muhammad yalinga akola atya sallallahu alayhi wasallam. Awo n'obeera nti okola ebintu ebituufu. Naam, kuba yatuyigiriza tusinza tutya Allah, tubawangala tutya n'abantu, tweyisa tutya kati gwe tuyigirako sallallahu alayhi wasallam. Ebyo byonna tubisoma mu mutendera ogusooka. Ekintu ekyokusatu ne tumuyigiriza omusiraamu ono omupya essala, asaala atya,
tutandika tunatandika sola tutandikira ku wuzu abaffe wuzu agifuna atya ne tumuyigiriza biki ebyonoona wuzu nayiga nti wuzu tugifunayo tuti bino bwe biti byonoona wuzu. Omutendero gwokubiri kyetuddako tusoma essola tugisaala tutya. Bwe tumala okuyiga essola ne tumuyigiriza ekyokulaba ne tudda ku ssola tusooka n'ekifaananyi ekibuna ekyessola n'amanya nti tusooka n'Al-Fatiha ne tudda wano ne tudda ku maviivi ne tugamba essola n'abanga ngimanyi ne tumuyigirizayo laaka bbiri eza salatul fajiri zo azisaala atya laaka ebbiri ezo salatu subuhi ey'okumakya n'abeera nti akola ki aziyiga ne tumuyigiriza ekifaananyi ekigamba ekyessola n'aba nti essola akola ki nga mumanyi ng'asobola okugimanya ng'agimanyi yonna okuva ku takbiira esooka Allahu akbar okutuusiza ddala ku assalaamu alaikum warahmatullah nga ku salaamu ng'amaliriza essola n'aba nti amanya essola. Ogwo mutendera gwakubiri. Omutendera ogwokusatu tuyigiriza omusiraamu okunaaba al-ghusl. Abaffe onaaba otya ghusl? Lwaki tuyita ghuslu? Tunaaba tutya era biki ebikuleetera okunaaba okwo? Mu Busiraamu tulina olunaaba olw'etteeka ng'oggyeko bino bye tunaaba ebya bulijjo nti owulira ebbugumu n'onaaba oba buli omu alina rutiini ye, buli omu alina enkola ye nti buli ku makya nnaaba, buli kiro nnaaba, buli ng'oggyeko ekyo waliwo ekiseera ekituuka ng'olina okunaaba nga kya tteeka mu Busiraamu. Ekisooka kati ng'ovudde ne mukyalawo ng'oli mufumbo, abafumbo omwami n'omukyala babeera mu mbeera zaabwe ez'obufumbo bwe bazimala balina okunaaba. Olunaaba luyitibwa gamba ne banaaba omubiri gwonna. Tuyigiriza omusiraamu omupya tunaaba tutya olunaaba olwo. Oba omukyala bw'aba avudde mu mbeera ze eza buli mwezi bw'ava mu mbeera ze eza buli mwezi ng'atukudde alina okunaaba nga tannaba kukola ki kutandika ssala. Anaaba n'agenda n'atandika okusaala. Ezo ennaaba ng'ezo tulina okuba nti tuziyiga. Waliwo omuntu okwerooterera ng'abadde yeebase ne yeerooterera n'avaamu amazzi agazaala. Omuntu oyo akakatibwako okunaaba omubiri gwonna n'anaaba yenna. Kati tuyigiriza omusiraamu omupya ennaaba ezo mu Busiraamu. Kikimu n'omukyala wabanga amaze okuzaala n'amala okuvaamu omusaayi gwe ogumuvaamu ng'amaze okunaaba watukula anaaba. Era zezo ezimu ku nsonga ezinaabisa omuntu. Naam. Ekiddako mu mutendera guno ogwokusatu tumusomesa at-tahaara obuyonjo obw'obuli lunaku kwegamba. Omusiraamu buli wagenda emmanju alina okugenda n'akadomola n'amazzi. Alina okugenda n'amazzi ne toilet paper. Asooka n'akozesa toilet paper then n'akozesa ki amazzi neerongoosa. Buli lwagenda emmanju alina okuba nti akozesa ebintu ebyo. Sigamba nti agenda kusaala abikozesa agenda kusaala lokka, nedda. Buli lwagenda emmanju alina okwerongoosa. Ffe mu Busiraamu tukkiririza mu buyonjo bwa miteeko ebiri: obuyonjo obw'omubiri n'obuyonjo obw'omwoyo. Allah agamba nti inna Allaha yuhibbu at-tawwaabiina wa yuhibbu al-mutatahhiriin. Mazima Allah agala abeetonda abeenenya ate ayagala abakola ki abayonjo abeetukuza. Era ekyo tukkiriza mu kwetukuza okw'omutima okw'omwoyo n'obeera nti omutima gw'omulungi teguliimu nsa, teguliimu nsaalwa, obutaagaliza, ennugu, ebintu ng'ebyo. Ndoba ng'omutima gw'omuyonjo nga teguliimu kugatta ku Allah, teguliimu shiriki, teguliimu kugatta ku Allah na bintu birala, ddogo, kweraguza, biki ebyo nga tebiriimu, naye nga mutukuvu, nga omutima gulina okuba nga mutukuvu nga gulimu okwawula Allah, ng'osinza Allah yekka. Kuba buli bw'ogamba nti osinza ebirala ebitali Allah, omutima guba guddugala. Kakati obwo obuyonjo obw'omwoyo Obusiraamu bubukkiririzaamu, n'obuyonjo obw'omubiri niweeyonja nga bw'ogenda emmanju ovuddemu obukyafu obwo, si kya buvunaanyizibwa kumala gambala ngoye bakuyisaako kantu kangungu n'ovaayo. Edda olina okuba nti weerongoosa bulungi n'okozesa ka toilet paper n'okozesa n'amazzi n'otukula bulungi
n'olyoka ovaayo. Era obuyonjo bubeera ku mibiri ne bubeera ku ngoye. Engoye zino banga zitukula ne mu bifo bye tubeeramu tulina okuba nga tutukula. Kubanga omuntu w'osaala mu kifo nga kikyafu essala tetuuka, oba ku ngoye nga nkyafu oba nga omubiri mukyafu olina okuba nga essala yo tetuuka. Naam, era tusomesa omuntu abaffe waba agenze emmanju alina empisa ze yeeyisaamu ng'agenze emmanju zonna tuziyiga mu mutendera guno. Tumuyigiriza tayammum, kugamba amazzi we gaba gabuze alina kukola atya okubeera nti afuna wuzi okusaala. Tugamba nti tayammum tukozesa enfuufu era tumuyigiriza embeera eyo. Tusoma omuntu nga essala ekoze eki agenze mu jjama naye nga bamusoose ng'akeereye essala naddala abasajja, oba omuntu yenna agenze n'asaala ejjama n'asaala mu group. Tumuyigiriza sujudu sahawu, kugamba okuvunnama okwokwerabira. Tusoma empagi z'essala, kibayita arkanu ssala, ebyetteeka mu ssala, wajibaatu ssala, ebitta essala. Ebyo byonna tubisoma mu mutendera ogwo ogwokusatu. Omutendera ogwokuna ogusembayo ne tusoma at-tawhid, okwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Ne tumusomesa titwawula Allah mu kumusinza, tawhidul uluhiyya, twawula Allah mu bikolwa bye, tawhidur rububiyya, twawula Allah mu mannya ge, nti Allah alina ebitendo n'amannya ebyenjawulo. Ebina tubisoma mu mutendero guno ogusembayo. Ne tusomesa Omusiraamu ono omupya ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ne tusomesa Omusiraamu ono omupya ebyamagero Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bye yakola, empagi z'obukkiriza ne tuzimusomesa mu mutendo guno, omuteeko guno ogusembayo. Naye empagi z'obukkiriza nti obukkiriza bulina empagi mmeka, ebyo tubisoma mu muteeko guno. Era tumubuulira sifatu nnar, egamba omuliro wali tebayita sifatul janna wa sifatu nnar, ejjana eryetya. Etukola wano emirimu emirungi tulina ekifo Allah kyatuteekedde nga yejjana. Tumusomesa ekifo ekyo kifaanana kitya, Allah yakitugamba mu Qur'an. Tufuna aya ezo ebigambo ebyo Allah byatugamba mu Qur'an ng'atubuulira ejjana efaanana etya n'omuliro gufaanana gutya. Ne tubimubuulira ne tubimusomesa. N'abeera nti asaala essala eno ng'amanyi nti agenda kufuna ebirungi mu maaso ga Allah. N'amanya nti essala eno agenda agireka agenda kweyisa bubi ng'amanya omuliro nti gye guli gumulinze. Kakati tusoma ahkam al-at'ima, amateeka agafuga ebyokulya. Omusiraamu alya ki, ky'atalina kulya, ekiri haramu, ebitakkirizibwa kulya, ne tubisoma. Amateeka agakwatagana ku kusala ebisolo. Abaffe tusala tutya ebisolo, naki kisolo kye kitakkirizibwa kusala oba kuliibwa oba okugamba nga wekisalibwa mu mbeera bwetyo tetukirya kuba kisalibwa bubi. Tukagamba tusoma embeera ezo zonna. Embeera omusomo ogusembayo ne tuba nti tusoma amateeka gafuga okwambala, twambala tutya, byonna Omusiraamu ayambala atya, gwe musomo ogusembayo mu misomo gyaffe gye tusoma nga tuli ng'Omusiraamu omupya yakasiramuka. Awo nno n'abeera nti afunye ebintu ebisookerwako Omusiraamu byateekeddwa okubeera nti amanya. Yadde nga abatamazeeyo byonna wabula awo aba afunye emisingi egisookerwako. Nabwekityo tubakubiriza okuba nti mwettanira emisomo gino gye tubeera nti tusoma. Inshallah video zaffe ogiraba ku YouTube, beera ng'osubscribinga inshallah, so that emisomo emirala gikola ki gikutuukako. Ate n'ekirala osobola okubikula page yaffe emisomo mingi n'obeere ng'okola ki ogisoma, obeere nga oyiga, tusobole okutuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga musiimu gye tuli nga tukola ebintu bye tusomye, kuba Allah ayagala omuntu akola omulimu nga agutegedde nga agumanyi. Hadha wallahu a'la wa a'lam wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.